mugamba mukyabaagala abalungi abeekumira kusenga face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubiremu bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba nga mumpuliriza era nga mungoberera. Olunaku olwaleero mumanyi kye tugenda okwogerako bannange bakyala. Ngenda ne mbagamba wano nti muyiga okwezimira ku basajja, sibagamba kubatuulako butuuzi. Yiga okubeera nga naawe osobola okuba nga weetetenkanya ng'omusajja wakuzina. Tokkiriza kubeera ng'omusajja byakuzina tobiwulira, tobifiiringa, tobinyumira. Kati then what is the purpose of okwezina? Bweba nga siwulira na kuwulira bye banzina nga sibinyumira. Abakazi abamu mwe mwava ku kintu ky'okunyumira okwezina. Mwatuuka ku sseeri okuba nti oteekawo buteesa omusajja n'azina ne kiggwa. Naye mbukunyumirwa mbukufuna ssanyu ebyo mwabivaako mwabisiibula kubanga mwabikwasa basajja. Yiga okwezinira ku musajja w'onyumirwe ate naye anyumirwe. Ate n'ekirala njagala okitegeere kino nti omusajja tagenda kuwa ssanyu ly'onoonya bw'aba nga takumanyi nga tamanyi by'oyagala. Abamu n'oluusi nabo babeera bakooye nga n'ebyo ne waaba abimanyi tajja bikuwa nga gw'alina okweyambayamba, gw'alina okwenoonya, gw'alina okwezuula n'okitegeera nti nange nina kukola kano ng'omukyala nemba nga nsobola okwetuusa ku ntikko oba nga nsobola okutuuka ku ntikko mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ekisooka ky'olina okubeera ng'otegeera bw'oba ozina omusajja oba omusajja waaba akuzina nga towulira tolina ky'olina nabagamba muyiga okutambuzaako ku mubiri. Kyusa omubiri weenoonye zuulawo wensobola okuwulirira omukira alina waagutadde ng'owulirawo awo wennyini woba okwata. Nabagamba nawe kiba kyetaagisa kukwata musajja n'omunyweza bwe kola ekyo abeere ng'asobola okuba ng'akuzina by'oyagala oba obeere ng'osobola okumuwulira ng'akuzina. Naye ebyokugamba nti nze buli kimu nkirekera musajja ye munnange akolenga bw'ayagala togenda kuba ng'ofunamu. Ogenda kutuuka obeere nga n'ebyokwezina tokyayagala. Omusajja kukwatako ng'ondaba byebimu mufaaki yamanyi. Naye weeyambeyamba obeere ng'osobola okwesunga ekisenge kyo, ng'osobola okwesunga omusajja ng'akomyewo, ng'osobola okwesunga omusajja dibadda musobole okuba nga mwezinamu. Naye ekitali ekyo mukwano togenda kubeera ng'onyumirwa, togenda kuba ng'ofunamu, togenda kuba nga ng'omukyalo omulala. Abakazi baliyo bamanyi okuzina abasajja. It's not only about kutuula ku mukira. Tekiri ku kyakutuula ku mukira gwokka nti kasita asobola okugutuulako. It's not only that. It is more than kutuula ku mukira. Osobola okugutuulako naye osobola kukola ki? Waliwo abakazi nga mutuula ku mukira naye nga mutuulako butuuzi formality. Nga ne bw'oba ogutuddeko era tewali kyofunamu. Just gubeerako bubeezi n'obuukabuukirako ng'olinnya ng'akaseenene. Omukira gutuuleko ng'ogutuulako for purpose. Nti ngutuulako nsobole okuba nga ntuuka ku ntikko. Si kusanyusa musajja wange yekka naye nsobole nange okwetuusa. Buli bw'omanya nti nno sisobola kuwangaalira ku mukira. Okuwangaalira ku mukira ntegeeza ki? Nti waliwo abakyala nga mukoowa mangu nga ggwe okubeera ng'osobola zina omusajja akabanga akawerako tokisobola. Kiri okke era kiri understandable. Teweekaka nnyo naye ky'olina okukola kyangu nnyo. Bw'oba omanyi nti sisobola kuwangaalira ku mukira nga kyekizibu kye nnina nga nze oba nga kyekizibu ky'olina nga ggwe, eky'olina okukola kyangu kakasa nti bw'obanga omusajja akuzina mulinyindo owulire nti kati mmuwulira. Naye ate omusajja wange mmumanyi nti newe mba muwulira tasobola kubeera nga ntuusa naye kati mpulira nti njidde. Kitwale ng'omuntu gwe bali okuweweeta nti bali kumpe weeta. Siri kunyooma basajja bajja kugamba ekyogamba mbeera nkuzina mpulira nga kuweweeta obuweewezi. Nedda si kyentegeeza badde ebyo mukola muba mubitegeera. Naye waliwo omusajja nga ye asobola okuzina n'onyumirwa kye tuyita okuba nti nyumirwa naye ng'ate tasobola kuntuusa ku ntikko. Kati nga nze nina okwetetenkanya ng'omukyala n'embeera nga ntuuka gye njagala. Bw'oba omanyi kyekika ky'omusajja gw'olina kyaggobana bulungi. Kitwale nti bali kuweeweeta okakase nti kati mpulira obuwoomi, mpulira ntuusa okuba nga naatera osawuga. Awo oba otuulira ku mukira obeere ng'osobola okwetetenkanya, obeere ng'osobola okuba ng'otuuka ku ntikko. Gutuuleko positioning nga bw'oyagala, leka omusajja omuzine
then ogenda kutuuka kubanga olwedde togenda twalawo kabanga kanene nti naawe togenda kukola nga ye nti nyumirwa mba naatera ate nempulira nga nkoye nange sikyasobola kumalako nenkita nedda ngenda otuulako nga kadde mbaaze nti ngenda kukozesa eddakiika 4 oba 5 nsambule ekyo nakyo kiba kisobola okukolera ng'omukyala ate n'omusajja kiba kimuleetera okunyumirwa mulaba abasajja it doesn't matter oba gwe entikko ogituukako otya oba okusamula otuukayo otya as long as amanyi nti bwe tuba twezina mukazi wange abeera asamula kimuwa ssanyu kimuleetera okumanya nti naye ddala musajja era awera kimuleetera okukakasa nti naye ddala musajja era aba awera era aba anyumirwa naye ebyokubeera nga munange takutuusa akimanyi nti akutakula butakuzi n'akulekawo tebibanyumira tebibasanyusa tebibawa mirembe ekyakyo osobola okubeera ng'otegeera oba ng'omanya kwe kubeera nti bw'oba olina omusajja mu kikolwa ky'omukwano bw'oba olina omusajja mu kikolwa ky'omukwano osobola okubeera nga ofuga omukira gwe ebyo bulina kumbyogerako era mbibagamba olwo yangambye senga okufuga omukira kyeki okufuga omukira kwe kubeera nti omusajja nsobola okufuga supiidi kwanzinira kitagenda kunze n'akasaayirizo nze nga buzinzi mikono nedda okufuga omukira kwe kuba nti nsobola okumanya nti kati atambulira wano ate n'ekirala mweyigiriza okumiima mweyigiriza okukama ku mukira okukama omukira mu luzungu nandikiyisa okumirikinga omukira nga bw'okamente olaba nga bakamente ndi bagisikawe bati yiga okukama omukira ogwo omusajja naye abeere ng'anyumirwa nga naye amanye nti ye mukazi wange oyo nno ye tomunyooma kasita kukwatako bw'ati omuwuliramu omusera kitegeera mukwano gwange kama ku mukira gwa bbaawo miima ku musajja ng'akuzina okumiima nabagamba kwe kubeera ng'okwata omukira nga bw'oguta ogukwata nga bw'oguta kola ku bintu ng'ebyo omusajja abeere nga naye omuleka nga ayasaamiriye omuleka si kyekimu kasita mugamba nti kati byakwezi omuleka nga mutadde mu mbeera naye maama oluusi nammwe abasajja mubamalamu amaanyi omusajja ayinza okuba kali yetalina maanyi nga ye omuntu nga naye yeetetenkanya ate sigamba nti abo abasajja bemulaba nti nabo babeera bamanyi ebintu by'okwezina nga naye bw'otabitegeera naye bw'atabitegeera babaatisa bibaatisa abamu n'abaatisa wano n'abaatisa wali naye nga tabitegeera bulungi tabimanyi nebyakola yiiya biyiiye kaakati ate nga naawe eyandibadde amuyamba nti kamuyambeko naawe ogamba yamanyi nti omusajja alina okuba nga abitegeera munnange tabitegeera muyambeyambeko obeere ng'osobola okutuuka ate naye abeere ng'asobola okutuuka ku ki ku ntikko muzina ku basajja bammwe mubeere nga musobola okwetuusa munyumirwe nze nsigadde nze Senga Faye 2560 mwerabira subscribinga kulikinga n'okukomentinga omukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo tuyina TikTok account eyitibwa Senga Faye 256 osobola okugendayo n'oba ng'ogikeberako oba n'oba ng'ogiraba akolumu oyitaayitayo ko n'obeera ng'otufollowinga ate wano wo tubeerawo ne lives bannange tuba ne live ebeerawo buli lunaku ekiro ssaawa 2-3 oba 4 ez'Uganda eyo nebasimu nga yeegwa bwetyo naye munnange teratika kale mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera ate era abanjagalire